Teri muntu mubi nga muntu amwenya naawe, atambula naawe, alya naawe naye nga mutima gwe takwagala. Era omuntu oyo ne mu budde obubi ennyo afuba nnyo okulaga nti yakulumirirwa ennyo okukira abalala. Olwaleero oluvannyuma lw'ebyo ebyaguddewo ku mwami Bugingo, amawulire mangi agamerukawo, abamu babadde bagamba yakubiddwa mu bitundu by'e Nansana, n'ate amawulire ge nnaakafuna olwaleero galaga nti enjega eno yabaddewo mu bitundu by'e Namuŋŋoona. Era ku kitundu kye bayita Bawalakata, omwami ono yabadde afunye paakingi, tetumanyi biki bye yabadde abalawo gwe nange, era dereeva we bw'atyo n'alugenderamu. Mu bantu abavuddeyo okwogera mwe mujjidde mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, Muhoozi Kainerugaba, era ng'ono tumumanyi bulungi nnyo nti abadde era akyali mukama wa Bugingo, nga bwe nabagambye nti Pentagon eyo gye mubadde mu bangi oba gye mulindirira mwandifundikira nga temugirabyeko lubeerera. Era Kananirandi eyo ebijoogerwako bingi bye tutayagala kubeera nga tutunulamu olwaleero. Omukulu ono avuddeyo n'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo obubaka n'agamba nti ab'ebitongole ebyokwerinda bakole mangu ddala thorough and deep investigation ku butemu kuba ku murder attempt eyabadde ekoleddwa ku mwami Bugingo eyaviiriddeko dereeva we okufiirwa obulamu bwe. Era omwami ono mu bubaka bwe agambye nti tutenda ekitiibwa kya Mukama Katonda olw'omuwagizi waffe lukulwe Pastor Bugingo okuwona okutemulwa ekiro ky'olunaku olw'eggulo ng'avuga okwolekera mu maka ge. N'agamba nti njogeddeko naye era ajja kubeera bulungi. Yafunye obuwundu butonotono ku kibegaabega. Era n'agamba nti omu ku mikwano ate ng'era mmemba mu church ye yattiddwa abajambula. Era omwami ono n'agamba nti tuteeka ku nninga ab'ebitongole ebyokwerinda okukola okunoonyereza amangu ddala okuleeta abantu ababadde mu njega eno oba ababadde baagala okuteeka obulabe ku bulamu bw'omuntu ono. Omwami ono ng'era bulijjo bwe bakola wano wakulu ayongedde n'agamba nti oba ba ADF oba bantu ba bulijjo. N'agamba nti twetaaga reply ku questioning eyo. N'agamba nti buno bwe bulumbaganya obwokubiri ku bantu abawagira MK movement. Era ng'agamba nti n'emyezi 8 emabega waliwo owaabwe yattibwa, era n'afundikira ng'ateekawo erinnya lya Jjajja Ichuli ng'agamba nti naguno gwakatafunanga bwenkanya. Bw'atyo n'afundikira obubaka bwe ng'agamba nti nga nfundikira njagala era okubeera nga neebaza Katonda olw'obulamu bwa Bugingo era n'okumuwonya enjega eno. Tweet eno yeyo gy'oli mu kulaba mu bifaananyi ebiri mu kuyitingana, era in full detail walibadde naawe oginoonyaako eri omuntu yenna yali yagadde okumanya ebikira ku ebyo, n'obeera ng'omanya biki ebyayogeddwa na biki ebivuddemu. Naye nga tweet eyo eri current yakakolebwa ebbanga ttono nnyo emabega, era ng'ekolebwa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nga bwe nkugambye mu ntandikwa nti emirundi mingi nnyo abantu abeefuula abatulumirirwa ate abo be batera otukolako ebikolobero, be batera otukolako effujjo, and at the end of the day investigation egenda okuvaayo ng'abantu abo balina kye bamanyi oba oli awo abaali bafunye opportunity egenda mu lumbe nga waliwo omuntu attiddwa naye nga neeyamutemudde waali, omuntu oyo yaba akuba omulanga omunene. Era mujjukira bulungi nnyo oluyimba lw'omuyimbi omu olwa Mukyala Mugerwa, omulanga gwe yakuba. Kakati n'omwami ono talina njawulo na Mukyala Mugerwa,
n'olwekyo nga tukyakola okunoonya ennyo okungi ku kiki ddala ekituufu ekyaviiriddeko omwami ono okufiirwa dereeva we ate naye okubeera ng'akolebwako attempt bingi nnyo ebikyamerukawo bingi ebikyavaayo kamala okuwa odiyo eno naawe ogyewulirireko oba oli awo onaafunamu judgment yo naawe ombuulire gwe ki ky'ofunyeemu kubanga ono y'omu ku bantu ababaddewo ku ground era ng'olwaleero bali mu kunnyonnyola biki ebyabaddewo mu budde obwo then tulabe kiki ddala ekituufu ekyaguddewo mu njege eno ng'omwami Bugingo afunye obulumbaganyi kubanga ebigambo bikyali bingi nnyo buli omu alina paati eyiye ey'olugero naye katumale okuwulira na bino kubanga bikulu. Muliko executive etwanya mungona Kasubi eyambye security nzo mukubo batwaye kyalo kye yabatangaza muko mbere yabadde wano yabadde musawa ukasa kubanga ffe twadde tuvudde kwano kubanga ofisi yaffe ejaawo ku lusalamu batwali tuvudde nga wali ku muvule tuyise ku muvule wali sawa nga ssatwawo kati tulimbya ffe tumanyi nti ayi kati kubanga tubeera kukugula wundi okukuuma abantu baffe twagenda okula nga tula twawulidde ffe nga zinga Subaru ezibwatuka bwatuka ezo kati after nasofuna information waliwo ankubira nti pasita Bugingo wamusi bamutiddewa olinga nga manasana manya yamafuna esimu endala nti bamutidde ku balakata era ntambulirawo ntambulawo tutasanga omwana wa boda akanikira wali etumugamba omwana gwe kubanga ffe oyo mwana teyebaka abantu teyebaka bakanika pikipiki wali netusanga tumubuuza nti wali mwana mutabani kyaki abadde wali kekubange tubadde wano naye naffe tuba tetutogedde naye oluvannyuma ennyo tugenda okuwula nti pasita Bugingo badde batta naye driver we ye bamukubye kubanga amulooka pasita gibuze kiwanazima n'atwala nti driver we wayi mulago era bwavuddeyo mbunga tulagwa atugedde wandege awadde pisi kati oluvannyuma ennyo tubeera balonda tubeera kwekosyoninga security nga wegimanyi nerisipondingirawo kubanga bazze bayitirivu ekiro ekyo era nga olwogambya dda nti waliwo pato awulidde amasasi ameka gwe agakubiddwa nze kuwula gange nawulidde amasasi ngaaga naye nga mpulanga Subaru ezo ziba pa etwakitwala nnyo kunyangana paka twaze kusinyawo tubuzabuza ku bantu bannange nti moka teyiseewo abadde ayimiddewa nabatuka abadde ayimiddewa oyakubye ayimiddeawo kyabadde ku pikipiki abadde ayimiddeawo era bano mukugirano pasita yagezezaako okwagala oba mwatakinga nti abenga amutomerano yakalimuka nekanagenyi natwala driver imudwali wa driver oba muzeetu omulumbaganyi yayiseewa nga ata omulumbaganyi yabaddeayo afasi yabadde ayimidde but information gwatugidde wano yabadde ayimiridde awo after nga amaze okugira nakurosingawo naye ngaera nakuba amasasi loza ali kubigere loza nga apeningawo oti ekubo olwona ffe twagidde wano tubeera wano tuvudde wano tusanganga batuukidde ku siini wano kiki wasoose okulaba mu kaseera wetwatuukidde wano nga tewali kintu ekyamazima ekyatuukidde ku siini ngaabasinga tebayivere aweyaabo bo nga bamanyi nti okusobolatugidde nga bagamba nti yabadde Subaru kati twatugidde ku siini ateka okubuuzabuuza kyabadde pasita ndigofe byali bikyanti embeera nitambulawo era nagenda naga omutomeramu awo nakulosi nga wali mundu ye polisi yateekedde mu kaseera kubanga nze waliwo kati saayi mukama kale mubiwulidde Uganda omuntu ajjayo emmundu nekola byonna byeteekeddwa okukola ampawa amukuba ku mukono n'ayita mu bantu n'atambula n'agenda eri eggwanga mwe tutambulira mwe tuwangaalira and at the end of the day mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne banne tukimanyi bulungi nnyo nti be bayina emmundu kakati bwe buba nga obutemu nga buno bukoleddwa ku muntu ow'erinnya ali prominent nga Bugingo gw'omulala n'ekyokubiri ebiri emabega bikyali bingi ku dereeva we biyitirivu abamu bagamba yandibanga ye yabadde mu lukwe okugyawo dereeva ono kubanga yabadde amanyi ebyama bingi abalala bagamba waliwo akakwate ku Pentagon bingi tujja kutambulira awo nga tweyongera okumanya information eriwo
naye nga jomiranga na biwoobe ewa Bugingo newankubadde awonye tannawonera ddala kuba anytime kandifundikira nga kaggwamu era geemu eno bw'abanga agirimu yandifundikira nga agifiiriddemu abankuumire. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku nnamba ye weeri awo mukubireko abeere ng'akujjuna mu ngeri emu oba endala tuddingane mu vidiyo eddako mbeere bulungi mweraba.